Hello, baby. Hello. Panange kabula dobadde wabulira bwa. Imbadde mu winter ng'obunyogovu bungi kyo kiriwo. Ndistede nange ndi wano munange alaja noma from pollen bamuyita simanyi hay fever. Bamuyita batya wagenze ne bakebera. Ate bankebere kinga binuma mbimanyi. Ani agambye mu hay fever. Omanyi ekyo oyina eddala. Bamuyita hay fever bamumanyi obeera onyizaanyiza owulira you blocked now. Onywa ki ekyo? Maso. What are you drinking? Munanasi. Era ogwo munanasi gwa mu giraasi si gwa mu kacupa. Nengo gonywedde kaki? Ono wine. Njagala kuwa mukazi. Momo. Kibiki. Munange bwe bulwadde obunuma simanyi oba nze ayina ekizibu oba kiri oke oza kiri ng'olabye tugenda tufuna omukazi mukwadde mu full swing naye tomukola ziri embaga ze wabadde ogamba ziri ezo mbaga ki ono omukazi gena mu disappointing she looks so beautiful ate ayina ne ka love spot wano si ka love spot ayina pini ati era byonna byebimu love pini mwala mwagadde ono paka omukomyewo bambi I've liked Richie switch ya camera mwala mwagadde ono she's organic. What's your name, baby? nange Richie ndi organic olabika bulungi n'oli organic olabikira ddala nti kwegamba oli healthy oli muwala olabika bulungi you have nice eyes like naye Richie lwaki oli bwotyo anyway nawe oli mu muntu olemwa ng'olabye jangu Istanbul omwana wuna akoleko akutegeke ate Istanbul awo kumpi wandirinyewo akanyonyi simanyi nakyo kyakola eyo ngenda kujja bebe nkulabe buno obuntu butono nnyo bwetuusangako Richie ngenda kutwalako ne mu cinema tulabe ku movie gwe ngenda kukola ebyabalungi byokka nange byenjagala kenyagala ng'ebyekoze egiri wano twaleko ne mu shopping oli muwanvu bebi oli muwanvu bebi muwanvu tikyagala bakazi bampi wabeera nga bukyali twawukane abakazi bampi Momo oli muwanvu jangu onyonyole Richie ndi mukazi muwanvu siri mukazi muntu waliwo nno wanampaanye bannanga ani ono singa aba musajja bamuyita Louis ekyantuuka thank you mwangi waliwo wanampaanye waliwo akuwanya naye kati oli singa wayawukana ne musajjawo ninze nina abasajja bangi bonna nabagoba kati ndi singo simanyi nagootegeeza bannange obulamu bubadde bize luli lwe twasemba okwogera naye watugamba olina omunigeria naye banaye oli kwogera bintu bya last year Richie tuli mu 2022 ndi singo kitwale nti ndi singo ebyo abasajja byantama I'm focusing on my businesses okimanyi naye nga bwefunayo omusajja nga mpisa bulungi sikinako bizibu naye abasekigande bannayuganda tebalina sente basoma kutoolako tebasoma kugattako bannayuganda ennaku zino nga balinamu kasente bakajjawa bakolera misaala kati ennaku zino baayiga waliwo kati abalina kampani ezaabwe biri ebyedda bye waliko njagala omusajja
nga ali real nga si bano beperereza. Waliwo guy yajja n'akwana ku TikTok okwo. Najja mu inbox n'angamba nina engoye ze njagala wetake ndi Dubai mbadde njagala nkuwe $1,000 oshoppingeko ebibyo na nkwe n'olukumi ongulireko ebyange tujja kwesanga e Uganda. Ngamba ngenda zikuweereza ku Lwokubiri. Olwokubiri lwatuuka teyeewamba. Yabiŋŋamba nga yakankwana like 4 days. Yabikugamba ku Saturday oba Friday? Yabiŋŋambanga ku Saturday. Nangamba on Tuesday I'm going to send you money, babe. Basekiganda bwe batyo baba batamidde basuubiza ebintu bingi. Jukira ku Saturday baba bata Friday. Basuubiza beeyogeza ebintu ebitagenda kutuukira. Si bonna. Nandagambu ye big boy. Naye banaye nagenda okizuula. Kati olwo ku Tuesday yagamba ki? Ku Tuesday yagamba ki? Yajjako essimu. Yeewamba. Ne kati kiki ekyakwawukanya n'Omunigeria gwe mwali naye gwe watuwaanira ennyo? Anti mwe nali mbagamba byenjagala muwulire nze siyiseberangako na Munigeria olumu wano just tuba tukuba mu kiroozi. Oyo yali business partner. Nigeria yakumenya omutima. Bangamba bamenya omutima. Wakizuula nti alinayo omukazi Abuja. Richie omutima oguli ludda wanze nyina omutima. Bakuyita Munigeria. Olabika wakizuula nti alina omukazi omulala ya Abuja obeera gosi. Bakutuma abalina emitima ng'otwala desire. Mwena mujja kunzika mukomyewo bannakiganda. Nze mbalaba ne mwepika. Mumala ne mukomawo. Ffe Basekiganda ffe abasinga. Wa, temulina kye mutugamba. Richie. Wanje? Omukazi yakkuba. Nalaba ka vidiyo omukazi lwaki yakkuba. Bannange tonyumiza kisiraani kya mukazi oyo. Mukazi yampa. Wali omanyi ayagala bya raafu. Omukazi tamanyi bya balungi. Budalaka yakulira nnyo ku mizigo. Omanyi bano abakazi bano ab'ekyalo nga kwega Bulaya bazeeyo by mistake. Bintu bye tamanyi alinga atabeera Bulaya. Omukazi n'akwata engatto n'amputula bw'atyo. Bana oba yatuuka bikanduza bagendanga bano abakozi bano be baleeta e Bulaya. Omukazi engeri gye yamputulamu alinga atabeera Bulaya, tamanyi mukwano, tamanyi kuzannya, tamanyi kusaaga. Omuwala n'akwata engatto n'ankuba empi. Bannange lwaki tewamukuba oluyi n'agwa wansi w'ekitanda? Nali ngenda mukuba tekayite mu luggi. Nagenda omutunuulira ewaabwe bonna batunuulidde ye yababeezaawo fayeye baavu. Nali ngenda mukuba teke. Olaba awo we nasiriikirira. Nali nyiize nga ngenda mukuba tekayite mu luggi. Ne nzijjukira omutima. Richie olimba wakanya kwenungira. Mbu baby, I'm sorry. Gwolooza lwaki nasiriikirira. Jjukira ate eddinisa lyali liggule. Naye nagamba omuwala ono abalina ebizibu bingi. Famire yonna etunuulidde ye, jjajja we atunuulidde ye, gundi bonna ekika kyonna kitunuulidde ye. Ne ngamba kamuleke. Ne muli ekintu kyali kigamba bomugere omukazi oyo atalantuka. Mambo. Ku makyaba mu. Hi, Michael Raphael. Jangu bakuyita amuyisa oyo mukwano gwange. Kati osinga kuwomerwa mwenge kika ki? Inze nywa champagne.
Wanje Tesampulire. Tesampulire. bannange Rafi bebi abadde akuyita wano. webale kunyirira kavi kati eno gyoyambadde gye bayita night ogenda kwebaka Tuli mu night dresses obudde bweze. Night, don't swag wife. Party dresses wama tugenda out. Richie ofunye high hollers. Muyitiri. Tuli mu night toziraba wamona ali ku munanas. kati kitegeeza buli kukunya munda muli kukunya temutaddemu akaleega wadde akawale Nze era sirina akaleega tetulina buleega lwaki tuba tuleega ekiro kino okwemalako emirembe. kati nammwe mwebaka muli bwereere Richie. abalala basula mu balina binnaiti bino bebagula ebya checked bebambala abalala basula mu bibokisa nali wano ne nakiganda nayambala bibokisa ebinene n'ebitishat omulala yayasweta mbuye omulala nayambala gasweta waliwo agambye abana abakazi si ba makeup bannange ekyo temukisuuza babadde bagenda kwebaka mbakute offside mutuleke skin ziriko original bano abaana bali organic mubayise binakiganda ekijja nekiroka kitukuba embalabe wano nekitukuba ebisundosundo bano abaana batwala ono bamuyita desire yenanyini kampani etunda ebiteeteeyi by'abagole wamasooka otunyumize ne ku bizinesi yo bebe Arzu Bridals abantu badde you guys tutunda ebiteeteeyi by'abagole tutunda wedding gowns tutunda the best suits from Turkey and Italy. My brand is called Arzu Bridals for Kingdom Kampala. Shop number G27. Muichireyoko, mutuagire. We're actually booked in April. Nina abagole bangi mu April. Actually Richie ngenda kudana ko ne Uganda mu April. Abagole nina bangi. Kati ebiteeteeyi bino mubitunda if you need a wedding gown, tutunda tupangisa. Kati oli n'ayambalamu n'amala n'akizza. Yes. Kupangisa kwa mmeka kwa nyina mukwano gwe mmanyi baavuvu aga kuwasa munene ete balina bulungi ssente okupangisa kwa mmeka. Tutandikira ku mitwalo 5 kakadde 2 3. It depends ku muntu class ye, like tukolera buli muntu okusinzira mu nsawo ye, tetuleega nnyo ate tetukisussa, but we give you the best. Tewali mugole gwe nkolera n'atasiima. Kati omuntu mumpangisiriza ekiteeteeyi mumuwerako mateeka ki? Atuwa ID, then of course nasasula netumuwa receipt netumugamba ekiteeteeyi ojja tukomyawo after 2 days of the mukolo, cause olunaku olusooka omuntu aba yakava oyagala gown, mukwano ayagala gown, sindikira message ku Facebook. Omuntu abeera akyali yakava mu mikolo nga talina bulungi budde, okitegeera. So gown ogikomyawo after 2 days of the mukolo oba wagipangisiza, naye abantu abasinga ennaku zino e Kampala bagula gown zaabwe. Bw'oba oyagala gula tulina gown eza 1M to up to like kweyongerayo. Turkey has one of the best gowns. Baina ebintu ebirungi. Kati oli by mistake bwe bamukoona ekiteeteeyi n'akiyira wine mukola mutya?
akigula like nakiira wine nga kigenzemu ekintu ukozi wine avaamu ebitete ebife tubyeyoleza oba wabadde Yeah. kugamba nga bayita ku nnyumba yasiiga omukebe gwa langi ne gumuyiikira awo akigula mumugamba akole ki akigulire ddala tukuwa terms and conditions nga tonatwala lugoye like netukugamba in case wekiba olugoye lufunye obuzibu okola ki okola kino ne bwekiti ne bwekiti naye tebitera kubaawo abantu abasinga waba yeeyazisa olugoye abeera very very careful ate buno gloves abakazi obugenda ku bitete nabo mubumuweerako accessories zonna tuzirina engatto tulina buno umbrellas veils bimuli buli kimu then also most of the times wemba nyamba z'omukolo njagala n'enyamba za omukolo gwonna you understand waliwo agambye agala ebifaananyi okubinoonya ku Arzu Bridals Kingdom Hall awo ogambye mukebere Arzu Bridals follow my page ojja kuba olaba ebiteeteeyi n'amasuuti amasuuti g'abasajja tupangisa emitwalo 15 ne tutunda emitwalo 35 5 we bati naye nga suuti zaffe ennungi by the way ez'abasajja ab'ettaki balina amasuuti amalungi that's true I mean it amasuuti gaffe malungi nnyo wedda mukazi wange bamuyita gamba nisha ndeetere ku my wine bottle bamuyita momo bangamba bamomo baba bawooma nalaba gundi oli Dax Katero ng'agudde eddalu momo kisoko ojje bebi bamomo baba bakazi balungi momo bw'ali ku ssimu Nisha how are you can I get my bottle no I have the glass already so Richie kyekyo bambi mujje mutuwagire you can drink bajja batuwagire Richie nina n'edduuka e Masaka erya cosmetics bannamasaka saabasuulirira seerabira gyenva bannamasaka bagambe bannamasaka kuno kwebali bannamasaka nina brand bagiyita Desire Beauty Clinic tubatuusaako enviiri ezikyasinza obba ez'akabi perfumes okuva e Dubai cosmetic yenna like all the cosmetics owaakabi ekizimbe tuli ku Muto Complex opposite Tropical Bank level 1 shop G1 so business wise byebyo okay mwina n'emmotoka omugole mwasobola otambulira waba talina tulina emmotoka omugole bw'asobola otambulira tuzihayaringa tulina ba makeup artist tulina ab'enviiri emizindalo like oba oyagala omukolo jam inbox n'ongamba nyina sente bweziti njagala onyambeko omukolo gwange Arzu Bridals we cover that n'enkwambaza n'enyamba za emperekeze n'enyamba za buli omu so bannange ndooza muwuliddemu abagenda okwewasa so temutya mikolo budget yonna tujja kubakolako ffe aba Arzu Bridals mwabaagala ebizigo oyagala onyiriremuuko ewaddugala nnyo osiibuuse ojja kujja wali eri e Masaka ku branch yaffe Bridal Clinic tukutereeze ebizigo bye tulina olususulubere nga toli mweru buli kimu olususulubere nga toli mweru naye nga ate tolina wadde sport nga tolina mbalabe waliwo abuuza oba mulina mufunza
mu Desire Beauty Clinic. Mufunza tetumulina naye nsobola omufuni. By the way, nina akantu akafunza obulungi ennyo nsobola okamuweereza waliwo omuwala abirina ebirungi. Mufunza ogambye otya? Robert China agambye amusingo. Mufunza waliwo ka stick, kaba ka stick okasensekayo wansi. Ne kamalayo like 5 minutes n'okajjayo. Kabeera nga chalk. Abaana ba Uganda babimanyi abo. Kafunza kati ako. Okasonsekayo kabeera nga chalk. Omanyi zino chalk ze bawandiisa. Nzijjukira naye endudo ziraba. Kati okasonsekayo si konna like osonsekayo like maybe paka nga wano. Kati woteekayo ne weebaka no closing amagulu ne kamalayo nga like 5 minutes n'okajjayo n'onaabayo. Already kaba kamaze ofunza. Yes. Nga kakola mangu kano kati bakatunda mmeka? 10,000 waliwo omuwala bamuyita Shamura Uganda ya bitunda. Naye ng'akakola osobola ofunda omusajja okuyingira nga biruma. Gwe wali ogezaako? Ate kati nsobola okugamba abantu sinze sikatunda by the way. Sikatunda but nkamanyi nti kakola kuba nakakozesaawo. Kati wamala okakozesa n'owulira nga biruma? Biba biruma. Nga biruma we biwoomerera? Biba tebiwooma, biba biruma like. Omusajja akuyingira nga tayingira like by the way kafunza bulungi era omukazi ali eyo nga wagaziwa. Nga gwe emmese zikubirayo sama. Genda okula. Mujje mu inbox. Abo mpozi nabo gye bali wa. Mujje mu inbox mbayambe. Ng'emmese esobola oyingira n'ewekerayo munda. Nedda nanti abasajja jjukira kati omuwala ayinza okudetinga gayi ng'alina oguntu gunene okitegeera ng'ekintu kinene. Kati wekiba kinene ne beekyawa ate n'afuna oli ng'alina akantu katini. Kati ng'alina okukola ky'okufunza kyova abakazi abasinga bagamba mbu omusajja alina akantu katini. Tewali musajja alina akantu katini. Gwe alina okutereeza gundiyo ekyo ekintu ne kibeera nga kitini so that omuntu akola ki. Ate oyingira ng'omufiiringa. Tewali musajja mutini era omuwala we bakugamba w'ogamba nti omusajja mutini obeera gwalina ekizibu olina okwefunza. Wanga kusinziira ku saizi yange yenkana ng'ecupa Yes, I have men's creams. Zibatatu. Sebo omuwala yaŋŋambako ombuuze ndi mu Richie nina akasola. Yaŋŋamba Ye yaba omugazi. Era bwe nakimugamba yayomba n'aŋŋamba simanyi muyisizaamu amaaso simanyi muyise malaaya omuwala n'ayomba ne mugamba gwe mugazi nyaba. Nze saizi yange omukazi n'ayomba. Omukazi gw'otegeera omusajja gw'olina olaba ng'omusajja walina oguntu gunene teweetaaga kufunza kuba awo biba bigenda kulumira bwereere oba haso yaki. Olaba ng'omusajja wamala itoke naye waliwo abasajja abalina obuntu obutini kati oyo gw'ofundiza. Omufundizaako n'ajja n'abeera surprise naye gwe ssebo ayingira omuzikiti. Kati ate bano bannabukalubo oba w'amagezi ki? Abo nabagamba dda w'omu omuntu nga toyina mazzi. By the way amazzi Richie kinyuma nnyo ng'olina gano amazzi agali thick like
bane sima ogategedde ago agaseerera woba oyaga ofunaga amazzi agaseerera genda ogule okra okra genda ogule okra owulirari okra omutokose omusalasala n'omutokosa ekyo ekizza ekivaamu kibeera nga mucus kibeera kiri disgusting naye okinywa like 2 cups before nga tonnaba kukola kikwegatta naye osobola n'okyemanyiza nina wano n'ekitiko by the way waliwo n'ekitiko it's also nice Nisha kitulage kutu come and show me this njagala balagako ku kitiko n'ekitiko kirungi ku mazzi kuba mwana oba tolina amazzi kiba tekiggwa era kiri mwagala kanene ayina amalungi alina ekiwatu ne bannanga omuwala nga kiri mu bucket kale singa omuwala oyo nali kino kitiko ngenda kibatera ku sowaani mukirabe kiteeke ku sowaani wamatu okiteekamu amazzi omuwala alina akabina kale singa namugulira kino ekitiko omuwala nakyawa bwereere omuwala nakyawa bwe kino kitiko nga kifa bulala ayina ngenda kizaamu obukozi yali kiridde ddala kino ekitiko takirya akola atya akikwata nakissa mu baketi olaba baketi yange eyiwamu amazzi ng'okitereka like 2 to 4 days kibeera ng'onywaga amazzi si kyennyini kyonywa kino kikoze for like oba a month yeah kiri disgusting kiringa ebyenda nanyina owooli omuwala yali mulungi aliko eriiso lyonna lyeru aliko enviiri nga muwala mulungi omuwala yeegombesa naye ng'amazzi nga mukola nabukalu omukazi omwavutanyuma n'omusajja omwavutanyuma so omuwala era obwavu bwe bwali bukulembera ng'oggyeko obulungi naye obwavu balinga abooluganda ye n'obwavu natisika omusajja osobola omugumira kuba nsaba yonna aba alinza okufuna ng'afuna wa Richie nze saagala musajja mwavu kunneesembereza kuba nkoze ssente zange saagala musajja mwavu kunneesembereza wemba mpaakinze wali emmotoka yange nga tolina mmotoka tonsemberera kuba emmotoka eyange mba ngikoleredde wemba nga nyina bizinesi tolina bizinesi mukwano sigala eyo by the way nze nakoowa abasajja okunsabiriza ssente manya mpaaye babe omusajja abasajja sebo balina obukodyo asooka n'anyiigamu awo awo bangamba alinza okubeera mudde nga n'asaba ssente aba munyiivu emisana lonna abeera so mudi ng'alina serious n'omugamba babe what's up anti oli mulavu babe what's the why you stressed n'agamba nina ebisumbuwa sooka ondeke n'omugamba ng'ambaako anti oyagala olagamba ofaayo mbuuliraako kikyo kikusumwa n'agamba nina ekizibu nina ekizibu njagalayo $100 asooka n'akola atya n'owuliranga asooka neyefuula ali stressed ennyo munyiivu nga munyiivu bw'oyogera nokwebali nga nze siriiba
nga munyiivu nnyo namugamba bebi obadde ki nagamba soko ndekemu nina ebizibu byange nomugamba mbuuliraako you know I care about you. Richie olayika oli guilty nawe weekwata mu ffe. Nange kinseseza nti nyina gwe baadde bakandoopera ennaku zino ng'ebyo byennyini bye yali akola. Nakiganda adda mwagala nnyo n'ebintu ebyo byennyininyini kwegamba Nakiganda ayagala mukyawa naye yangambye yeeta bw'atyo. Yeefuula ebizibu bingi. Omusajja yeefuula mude. Naye neno oba tolina ky'omukoze n'atandika okwenyiza. Kati waliwo ojuze like nga nakadde Turkey. There is recently one guy yankwata naye nga buli we mu meeting agamba out of the blue mulaba anyize n'omugamba obadde ki n'agamba mwana nyina mu stress n'omugamba soki kati lumu ng'akwata akapapula ng'agamba neetaagayo $3 kola kino neetaagayo $2 kwegamba kale bwe ngattagattamu ndowooza neetaaga nga $3,000 okutereeza ebinsumbuwa kuba ssaawa zino sina na kye nsobola kutegeera. Naye Uganda olemwa namugamba gwe. Oyo alabika yali Robert China ow'ennaku ziri. Oyo yali Robert China ow'ennaku ziri bw'atyo bwe yabeeranga nti kamera ye yabadde atambula ku booda simanyi kamera ye n'etalantuka lenzi yagudde baba n'ebizibu. Nga wa bizibu yenna sadist Kendi agambye tuveeyo talibeera kawo ng'ali happy kaseera alina ekizibu maama naffe tulina ebizibu. Kati wamugamba otyo n'omuvubuka bwe yagamba mbu ebizibu bye bya 3,000. Namugamba olina ebizibu bya 3,000 naye we naakubuulira ssente ze njagala okubeera fine. Ojja sirika namugamba toddangamu like bw'oba olya relationship tojagala naye nze sagala muntu akabirazi kuba sigenda bamala bizibu byoze sikyawa abasajja ssente Richie nkwata ssente n'enziwagutali wange neziba ssente mmeka naye nga siziwa. Abamu tuba n'ebizibu si bonna nti bayaaye. Abamu tuba n'ebizibu kati nze nina kati ebizibu byonna bintunuulidde bwe biti. Era neetaagayo 15,000 okumala ebizibu byange maama sirina kye nzija. Oba okwanya okumalira bizibu byo maashi nali simuwangako era awo twakoma. Kati gwe omusajja ogambye olwedde wakola ssente zo naawe oyagala yakola ssente ze kati muba mweyamba mu ki? Mu kwekola. Buli omu abe nga buli omu takaabira mwekole bukozi. Kale of course wabaawo ups and downs kati waba nga ayagala omuyamba nga relationship ekuze maze naawe emyaka 2 waliwo agambye desire nvaako alowooza mba neetegeezayo gwe. Nkugambye nze waliwo omukazi gwe yakwana Robert China naye mbu omukazi nga buli lunaku akaba mbu lenzi simanyi yafudde simanyi lenzi simanyi yabuziki simanyi balina okyusa lenzi. Mwana n'agamba guy nali mwagadde the guy is handsome but the guy has got problems kakana Robert China bamugobye omusajja wattu. Waliwo ngambye wano Richie. Richie ffe nga twakoowadda ffe nga tulibako twevaako ffe baatuvuma dda ne bavuma ffe tulibako twakoowa kati ffe twakaluba dda naawe kati oli bayibayo olaba nze tewali kivuma omuntu kyasobola kunvuma kati nekintiisa baatuvuma dda ne bavuma abatuzaala ne bavuma buli kimu kati me I don't care man. Anyway you're a strong woman. Sina kuba strong gwomanyi sendi
tewali muntu, no one can put me down. I've made my money. Sigenda kubira simu kusaba $10 waliwo ebitakyali bizibu byange okitegera. Abatalina kyakugamba ddala wamma. Ng'oyinza naye kuŋŋamba ki ng'otandika otya? Abalala beetunuuliranga bwe baagala, waliwo abatunulanga bbi, waliwo abatunulanga embizi, abalala batunulanga enkobe. Si kyangu. Omuntu abeera mu kazigo ke ka mitwalo ate abo ba mitwalo 15 obuzigo bavuma bakalakata. Daddy, wamma, we love you. I love you too. Abo tebalina kye batugamba. Abamu abakuvuma abo olw'okuba baleka Dubai bali mu bed space mwe bakuvumira. Tokaze ndi mu 2-bedroom apartment. Tebankonkona rent. Waliwo ngambye mbu simanya bakudiporting okuva e Dubai. Mukwano kati woba oli hustler ng'oli mukozi wa ssente. Ffe abatakolera musaala ffe aba owning companies. Kizibu nnyo okuba nga tolinayo nsi gye bagobamu. Tubaako ne bye tukola ebitugobya mu nsi. So Dubai bayinza obba bangoba naye baali bakangoba ne wayitawo emyezi 3 ate n'enfuna ssente nnyingi nnyo. So maybe olwo olugero lwabagamba mbu akugoba yakuwa ekkubo. Dubai wasn't my luck. Okimanyi mwana Richie namala Dubai emyaka mingi nga sina kyenfunye. Tewali ssente. Si kubonna naye kusinziira ku kitoleyo. Sikubona naye nze I wasn't lucky. So omuntu angamba mbuno mbu Dubai bampa bani mbu kyannuma nze tekyannuma kuba nali nakavaamu komerera nenfuna ssente kati ate by the way ku ssaawa zino bannaawe mutalina na kyangamba ng'ongamba ki engeri gye nkufunye wamma ddala kituufu mbu wakuba omuzungu California ku Burj Khalifa mu hotel. Munomujjako ssente ze naye nga kamera tabye. Bwe baagamba mbu wamuleka yeebase naye mbu kamera ne zikulaba mbu ne bakuggyako ekisawo kya ssente wansi ku reception ng'ofuluma. Mbu nawulira buwuli tuno. Mbu walowooza simanyi oba California. Richie abaana balina ebibuuzo ebyo si bituufu. Bayiba omanyi ekyansi byanze kwali kulwana. Kati no kanze bali eriwe. Kati bali banyumiza mbu alina omuzungu, simanyi omuzungu oba yali aggyeyo ssente oba yali agenda kukola biki, musimanyi n'omubaza oba simanyi mbu omukuba mbu simanyi mbu bino mbu bwamuteramu ka California. Kati omuzungu tekamukwata bungi kale yatagala. Muno oyagala okugezaako okuvaayo mu kizimbe waggulu okkirire mbu omuzungu n'anyiga panic button wansi ne bakukwata n'ekisawo kya ssente. Mbu abaana bayi olaba ekisooka omuntu wabanga awulidde nti bakusibye asobola okwogera kyonna but ebyo si bituufu naawe nze nalwana like omuntu yali ansiriwalirako ne twekuba poliisi nejja of course nensangawo. So what? Poliisi ya Dubai kastorana era abali e Dubai mukimanye kastorana. Bansibira mu kkomera okumala omwezi mulamba nga siina muntu gwe ndaba nga nandeetera emmere simulaba. Kikyoyogera kati ogamba mbu osobola okuwandika comment nze n'empisa bubi nze n'omutima gwakaluba. Ndabeera mu kkomera emyezi 6 Richie, like what are you saying? Ne bakukuba SC. By the way, tewali nedda. Tewali SC. Tewali SC. Ababagamba babeerayo. Amakomera tubeera mugali different. Nze bambeeza omwezi mulamba nga balikola investigation. Omwezi mulamba nga ndi ewantu nga wali dark nga siina gwe njogera naye tebanzikiriza kuba simu for 1 month. Okitegedde?
ne bamala ne bantransferring nga mukomere ddala nga mulimu abawala nga 6 for 3 months. Olwo nga kiki ennyombo wakuba omuwala n'omugyamu amannyo. Kurana just Dubai tebarana. Kati Dubai worana guba musango cause omusango gwe batekako gwani munene. Naye I'm really happy. Omanye ebintu ebisinga bibawo in life to would you mind if you demonstrate for us? Demonstrate what? Wama ebintu ebimu bibawo kuteeka ku another level. I know. Era nange banyumiza ekibuuzo ekyo. Era kati ne baayeta bajja ku Kingdom Kampala ne bampagira nga tebamanyi nti edduuka lyange. Tebalina kye baŋŋamba. Ate ako kanyumidde. Baheta bajja ne bagula amasuuti nga tebamanyi mbu bagula ku Desire because edduuka naliteeka mu mannya ga Arzu. Ate kati obagambye era bajja tuukeyo kati bamaze neera si bonna nti baabaddeko kulayo. Waŋŋambye. Zainab agambye mbu she stabbed someone with a knife. Mbu nafumita omuntu akambe. Richie nga wamanyi Dubai osobola fumita omuntu akambe n'ofuluma mukomera after 6 months. Giba myaka 9 oba 10. Ye omuntu gw'ofumise abeera ali ludda wajesta abantu mwana giba myaka ekitini ennyo giba myaka 5 when you stab someone. Abantu baagala nnyo story. Omuntu astabinze omuntu ofuna emyaka gyo ejja. Anti eba attempted murder. Naye ebeera attempted murder osobola okuva mu kkomera ng'ostabinze omuntu. Naye ate bannange Richie kankugambe abantu by the way ne wenava mukomera like everyone was surprised. Abantu aba baagala obeere miserable baamusibye baamulyose kyokka nenva mukomera ate n'ekikuba kati bajja ku dduuka ne bagula ebintu tebamanyi bawagira heeta tebamanyi bawagira gwe baakyawa mwayo kyaba sweet. Ensi bwetyo. Desire omusajja ayakujjako embuzi e Uganda mwakomawo mwayawukana mutya? Eyanzijjako ki? Yakujjako embuzi nga mukyali Uganda okyali mwana muto your first love. Munayo ye omusajja bazadde be baali bamutegeerera nnyo nga balina omuwala gwe baagala awase nga alina eddiini nnyingi nnyo. So wabula bannaye mwogere ebigambo ebikwatagana musooke mutuule mu meeting mwerobozeemu kimu kye mugenda okugamba abantu kuba waliwo agamba yalina restaurant n'akayembe ke kaamukwasa omulala agambye natta omuntu. Bambi musooke mukole meeting mulondeko ekyansibya mujje mukigamba abantu kubanga mukimanyi nnyo okusinga nze yali mu kkomera. Yembe ng'otunda ebigere abantu baabangamba n'obuyembe busibya. Saayinako kayembe nalina restaurant twali tutunda mmere y'Abannayuganda. Nga mutundira mu nnyumba oba nga restaurant eri official? Si mu nnyumba twali twapangisa mukazi nga mu Ethiopia ng'eri legit ng'eri wabweru. Abagimanyi bagimanyi yali ku navigate. Munnange olaba Richie Abannayuganda instead of okulowooza ne kati omuntu avaayo n'agamba wayina restaurant e Dubai at the same time wali malala like those two don't add up.
bwe batera nange bwe bali bangamba yalya sente Museveni yamuwa sente gundi yamuwa sente oyo mbega ate olumalanga bwe bangamba talina kaalina talina wadde ettaka kati ne neebuuza abantu batuwale kiribwa baveeko abo wamma. Exactly. Olaba baheeta Richie omuntu ajja takumanyi nze waliwo abantu be bansindikira nga sibamanyi olina ajja n'akugamba ebigambo desire kino desire yakola bwati desire yakola bwati naye nga ku bonna teryakumanyi terinasobola kusemberera koza abamu nagenda e Kampala by the way we nava mukomera nalina omutima nga ndi mukyamu era nagenda e Kampala nga I'm ready okufafagana n'omuntu yenna yali anjogerako nonsense naye nafunayo n'omu bonna nga tewali avaayo nga baŋŋamba ki ndi Uganda ndina ssente nziguddewo bizinesi zange enguza amataka gange enzimbye nyina emmotoka eyakabyo ŋŋamba ki emmotoka nagira bati wagulira maama kati wagulira maama emmotoka nawe ne weegulira emmotoka ya mami tewagiraba kati ng'omuntu aŋŋamba nasanyuka nnyo nalaba ng'ogulidde mami w'emmotoka naye just Richie neŋŋamba neŋŋamba that was nice naawe ne weegulira tulivinga their dreams abantu baŋŋamba waliwo bakyali bange baŋŋamba muwala yaguze Range Rover naye ate tamanyi givuga mbu kyakutwalira weeks okutereera kukuwa obulungi wagigula yali ekulemeddeyo anda ate eno bwe yagala bakukwata esinapu mbu era kyakutwalira weeks 2 okuyiga emmotoka eyo. naye bannaye singa omanyi the level gye ndiko saawa zino I don't prove to anybody kubanga Richie abantu boogera ekigambo omuntu akwogerako ekigambo n'ogamba banange ategeeza nze oba waliwo omuntu atambulira mu ngatto zange so me I don't care nze manyi okuvuga emmotoka from way back tolaba snapchat zange kati oŋŋamba ki ku kuvuga emmotoka e Kampala naawe mbu baagamba mbu Range Rover yali ekulemye okujja mu kibanda awo mbwe nakawa mbu ate mbu n'oyagala mbu ate bakukwata esinapu kyati nga gw'ogijjayo mbu ate n'ebikulemerera mbu era kyakutwalira weeks 2 mbu fe abantu abakola Snapchat tuzikola era omuntu aba alina okunkwata kubanga nankwata Snapchat mbeera musasula kati oba oŋŋamba ki babuuza abo nabasanga nga abawala abo baali bampala ne Dubai nabasanga nga ku impala nga nyina ne babawunsa nga ajja kunninda mu kinaabira nkuba ecupa nga talina wansanga ng'oŋŋamba ki kati wabasanga kati ng'obayitako otya ate nga naberanga ne babawunsa nze e Kampala we nagendanga mu bbala I used to go to just one place waliwo awo kagundi there Prima Wine or Lusania ku Impala I used to go there sometimes so kati bano abakuwayiriza bino ebintu byabwe biri basigale nabyo nze ku ssaawa zino nze mpa emirimu sikyanoonya mulimu ndaba wano balina emirimu gwe bakusibako emirimu gye bakusibako naye nze sikikkiriza manyi bakuwayiriza emirimu gye boogera It's okay sweetie olaba Richie omuntu tewali muntu asinga kukyawanga muntu ayagala kubeera nga bw'oli ekyo nkimanyi tunanyumyanga naawe so bano bendaba nga bawandiika comments eziri negative abo baagala beera nga nze ba sweetheart mujja tuukayo nze Richie me am a happy soul baheta sibamanyi ne wojja n'onkomentingako ekigambo nga kinene n'ovuma olwo n'ovuma mama wange n'ovuma famire yange mukwano tolina ky'oŋŋamba byonna mbikoze ate tewali ky'osobola kunvuma n'ekimputinga down because ffe twakoowakoowajja
ne bw'obalumiza oma mpozi empale oyambala ya sente meka ey'omunda. Richie yagala abana bakole mu TikTok enkya omwana yagamba ayambadde nga teyaddira mu 1000 bamukola mu TikTok okumala omwezi mulamba kulandeka naye nga kyensinga omumanyi obulamu bulungi Richie. Mbabuulira amazima empale gy'oyambala ya sente meka ekyo nakyo bakimanyi baheeta nze mbalumiza ddala kyovulabe banneesibako nga mbabuulire ebbeeyi y'engatto. Olaba Richie, one thing about people tebamanya level kati saawa zino nkugambye nti n'abantu abaali bankyawe ennyo bajja kudduka ku Kingdom Kampala because the building is classy. I pay a lot of rent. Najja omuntu n'agula ekintu nga tamanyi nti edduuka lyange kati oyo omuntu ajja wano really anvuma ngamba ki we are living a life tuli happy. Wamma babuulire ebbeeyi gy'oyambala. Olaba ne Susan Makula naye yababuulira ebbeeyi baali bamwesibyeko n'abagamba munange mbuye empale gy'ayambala ya miliyoni 3 baheeta bane bamanya bwe baggwa. Sigenda bagamba mbeeyi ya mpale buli muntu osobola okwambala empale gy'oyagala for as long as ejja mu budget yo. Nsolaba Richie ekinnuma omuwala agenda n'akulaba ng'oli wa kabi alaba you living a life gy'ayagala ate tasobola kubuuza nti design okikola otya wakoze otya okubanga osasula $1,200 omwezi ku Kingdom wakoze otya like n'ate n'akukonjera bigambo mukwano nze ne wonjogerera tolina kyogenda kunzijjako ffe twagubadde emitima tolina kyogenda kuŋŋamba muŋŋamba I'm so down like fuck off ogenda kuŋŋamba ki oba olowooza kikyosobola okuŋŋamba. Waliwo n'ekikazi ekibeera e London eyo bakiyita kikereya nkiraba kikwesibyeko omanyi kiwala ekyo kiwala n'abalungi ndaba kikwesibyeko kirowooza oli saizi yakyo. Naye munnaye ate Keleyo yo before mujjukira before yakomentinga nga sometimes I think I even talked to her one time. Nze by the way siwala n'abawala oli wabamunyinako obuzibu yabamanyi sina budde Richie. Arzu Bridals ekyandese Turkey. Kikireya kiri wano mu comment kikusomoozo wedda kikusibako emirimu kitaddewo embeera mu comment wedda kiri wano kikusojja. Munaye sina budde bambi Claire anywa ku mazzi obere fine sina buzibu na muntu. Listen, let me tell you something. Ndi Turkey because I came ganjagala suits zange Arzu suits zitandika ofuluma nga ziriko logo yange emabega. Kati oba olina obudde okudda wano n'onzirako. Baby girl, calm down. We are making money this year. Guno mwaka teguliko byakwesojja. Tetulina budde bwebyo. Kati zomuntu kati agambye eti nkola ki? Tinetunda. Era byodda byawandiika wano ne neebuuza kati Kereya lwaki awandiika ekigambo ng'ekyo. Bambi ayinza okuba nga mutuufu oba nga mukyamu okwetunda kirinomo. So ye wabanga amanyi neetunda mukwano it's okay. Omuwala ne neebuuza omwala ono atawalaganya abalungi abakazi abanyirira ennyo omuwala oyo ng'ateekawo embeera ekiwala ekyo tekyagalira ddala abawala banyirira nga kisaawo tekyagala bakazi beekoleddewo nga kisaawo embeera era kokakana naye kikutaddeko embeera ekiwala ekyo bannange. Richie, abantu abasinga omuntu togenda muputinga down because omuntu omugambye mbu yeetunda. Okay, come to my inbox ongambe design otunda sente mmeka wenakugamba ti neetunda tere 10 oba $10 then jangu ku Facebook oteekeyo obujulizi ogambe design wenamusindikidde message yangambye muwesete bweziti muzine. You understand? It's as easy as that. Osegera naye bw'oba ng'oze mu inbox yange n'onnamuza ne sitakugamba nti neetunda bwezi kitegeeza mukwano ojja kaka n'okutegeera nti no abantu abamu we have brains, we don't just have the looks. Hi Momo Powers. Hi Ken.
Okitegedde? Atalina nze nyina mikwano gyange abeetunda. It's okay, bannange. What? So what? No kwetumba kiri normal for as long as gw'owulira nga it gives you money. What are you saying? Abantu baakoowa naawe. Bantu baliwo okuyamba ggwanga. Kati maama, kati ffe abawulu twalikoze eki? Abatunda bwe baba nga tebaliiwo. Nammwe temukisusa. Kati omuntu n'abeera temutuviirako nno. Tetwakoowakowa dda. Naye munnayo yo Claire by the way, nayogerako naye one time. See, I don't even have time to reply her because when I reply her, it was. Anti olwo ng'alaba tonnafuna ssente kati lulinga akwagala naye kati bwe yalaba mbu wafuna ssente kati ateekawo embeera. Essaawa zino ndi mwana muto ndi mulungi nnyina ssente omuntu talina kyayinza kuŋŋamba. Ne w'oba ani ne w'oba President Museveni n'oŋŋamba mbu desire nnyo. Inacho ngamba stop right there. Okitegeera kati mwala n'ateekawo embeera lulinga akwagala ng'alaba nga mbu gw'ataafune. Namala n'enfuna ate nnina. Ekituufu Richie sikyasabirwa by the way era omuntu eyali ansabira afune ssente switi toddamu kumusabira amukke. That's nice. But I thank God, you know, waliwo abantu bangi abaali balowooza oyo bamusibye kati agenda kudda emabega agenda bonaabonera e Kampala. Naye papa Moni twako kati ate okuva lwe watandika temulina kye mugamba ggwanga tetulibako. Obutiba mwaba bulina kati eno bw'okola bw'otunda ku biteeteeyi by'abagunji eno bw'otunda ku bizigo bizinesi zonna gwazirina. Sikugambye na bizinesi endala nina kampani namba bagiyita D&E Tours and Travels tukolera abantu visa z'ettaki Dubai biki ebyo n'oyo kasasiro ombirira nina kampani